Headmaster. Je baleko. Kale oli otya? Jendi. Mbadde ntimye ku results za mwana wange. Results onsanze ngenda naawe. Byange jesomye obulungi zinyanguyize. Abaana bo basomye. Bambi ninda akawa wabweru. Nkulinde? Kale. Neme kuyingira. Oleme kuyingira ngeri obudde gye byonsanze nga ngenda. Tukolere wano. Tuziyita mu ndowooza. Ndowooza ngendere ddala kuba ndabira ddala. Okay, kale zizi. Ye Mutesi Dora. Mutesi. Mutesi Dora. Yo Mutesi. First grade. Because it's bad one dikawa. Waggulu baba waggulu wansi era nga bolabeera okusinzira ku grade. Ku grade nga bwe ziri. Zize. Zize. Wakoze mu photocopy. Wakoze photocopy tutya? Ne mukyusaamu. Kukyusa tutya ate ma? Headmaster. Mumawulire namusomye bulungi omwana wange yakoze buna. First grade. Mutesi Dora. Buna first grade. Yafulumi. Ate kati wano nga birala. Wano ndabawo 18. Okay, nkutegeera kakati omanye ebyo mawulire birala. N'ebyesomero eryaddala birala. Kati ate by'omwana wange. Mu mawulire birala n'ebyeno birina kuba bituufu mu mawulire ne kusomero bijja kuba byerimu. Kituufu yafunye 18. Sizize lwaki mumulanga mawulire nga omanye sanyu lyembadde nali. Omanyi kyendese waka. Kakati tokitwala nti oba mu bubi. Nga lwaki sikitwala mu bubi? Naye nga mu mawulire twala nze. Kati ekituufu kyeki? Ekituufu kyeki ne kiri ku lupapula. Nedda Headmaster. Nedda. Amawulire galaze omwana wange yakoze obwa. Buna. Omanyi kyendese waka. Omanyi ekyalo kyonna wenkigambye. Omanyi tulese tutemye n'embuzi abantu bagenda kulya banywe. Mutemye embuzi. Gomanyi kyendiko. Toyinza kuŋŋanzi yakoze zino. Nedda mu mawulire twataddemu. Atonyumiza mawulire nze njagala results nga nzitomye mawulire. Ebintu bino bibeera bwe biti. Kiki lwaki mukola ebyo? Ebyamawulire byamawulire. Lwaki? N'ebyaddala byaddala. Kati ebyaddala byo bye bino. Yafunye ezo. Mutesi Dorin. Yafunye 18. Kati abantu ngenda bagamba. Tozibalaga. Kati ate obo baba bampise mu yaayi. Tozibalaga. Nawe kimanyi mwafuuse bayaayi. Muli bayaayi. Totuyita bayaayi. Naye kye tugezaako gamba, tugezaako ku promotinga. Nga mu promotingira ku baana baffe. Ku baana baffe. Omanya amasanyu gaali n'ewaka. Amutubalemu ku magezi. Nedda. Lwaki wamutadde mawulire ne results enfo ezitali zezo zintuufu. Kiki mutwagaza ki? Jabaleko nyabo. Lwaki mututwala okubeera ababi? Jabaleko nyabo. Osibye tasebo. Bulungi muzadde gamba otya? Gwe maama namakula. Tekyetaagisa kunnangirira siri bulungi. Badde nsaba ku ssente zange kikino. Kyekyo. Namakula ye yagudde. Mu mawulire mwataddemu mmeka? Mawulire byamawulire. Mulabe. Omwali munsaba omwana mwangamba mutya? Yo baba teyayise, yo teyayise. Badde manyi nzenze. Ebyaddala byo byaddala, kati ebyaddala bibiri. We mwali munsaba omwana nga mujja muzungazunga mutugabira bu flyers mwangamba mutya? Mutyo. Abaana abamu abasomera wano bonna bayitira mu first grade. Nentola ssente zange mbulumya obungi okuva mu P1 paka P7. Bino bye mulese bye mundaze. Mu bulumu ebwa kitalo taata nenerekereza buli kimu nemperera omwana. Badde nsaba oyimuke ezange tezifiira bwerere okwate ssente zange zonna zembataddemu okuva P1. Bawandiise mmeka mu mawulire? Bamutedde mbu yafunye obu 5. Nze gwolaba nze nkoze pati. Ntumizza embuzi n'ente mu kyalo. Nawe okoze. Obadde nawe okoze pati. Naye ekika bonna bagambye empeeredde omwana ayina 5. Endongo esindogoma. Neeraze zenna neewanye. Wabula muganda wange yazze n'akantu kaneeno. Mu bulumu obwekitala asaba akazindaalo azisoma
mbu SST mwenda, mathi mwenda, English mwenda. Lwaki otuuka kuseera nswaza bwerityo? Byonsanzeeko bakuba abaana baffe mumawulire ne batadde mu results enfu. Omwana ye bye yayise bye byaddala byebyo yetukkirize nti baagudde. Baagudde nga lwaki mutimba? Lwaki mutimba? Alina essomero kiki? Njagala okwata ssente zange zonna ze ntadde mu pate, okwata ne ssente ze ntadde mwana okuva mu P7. Okuva mu P1 paka mu P7. Ozimpe. Nange njagala results ntuufu eziri mu mawulire. Buli kabadde kakadde ssebo taata. Tosobola kera ku macha nono na ssente z'abanna bwe zityo. Omukazi ndidde buloni. Bakime ebintu by'omunyumba byonna babisonze. Onsanze bye ndiko. Babitutto ngamba ota mwana wange zo ze yafunye. Maama, temunyombesa baba. Tukirize ekintu kimu. Tukkiriza biki bye mwati. Tukirize nti abaana amagezi baatwalaga abanyaabwe. Taata omanyi. Banaja munzita. Mundeke